Semaka Ali Mudembere omutuuze ku kyalo Sukka mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti eno yakedde okuwalawala mukyala we Aisha Nangobi okumutwala mu ofiisi evunaanyizibwa ku nsonga z'amaka ng'amulanga kumulemesa kutunda kibanja kye. Ababiri bano babadde tebakyabeera bombi oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya mu bufumbo ne baddukira mu kkooti eyalagira omusajja okwamuka amaka agalekera omukazi. Omusajja teyagaana naye kye yakola wabula nga kati emyaka giweza 20 bukyanga ava mu maka nga kati kwe kukomawo n'asalawo agatunde oluvannyuma lw'abaana be yaleka okusajjakula. Contract yali bwe ebintu ebyo bangamba okubimulekera asomesa abaana be yejjanjabe n'abaana be kati contract enkomyawo abaana bakuze siraba mwana gwe mugamba wa myaka 16 nange 18 nange kwe kusabako bampe mpitemu nkobwe nti nfune ku ssente. Obuzibu bwasose kuva ku musajja kusaba mukyala amukkirize waakiri naye abeereko omuzigo gwamuwa aguteekemu omupangisa omukyala ne yeerema omusajja n'asalawo addukire mu b'obuyinza. Abaana bakulu bakuze n'entuma mwami kutegana namugamba ngendo gambe mukwano gwo anfunireyo omuzigo guyitamu bwe guti nange nfunemu ku ki ku ssente nfune nga kyendi. Oyo bweyadda n'ebigambo n'angamba ebigambo bwe biti bingi nembiwulira nati bino byonna nze asabye ku kyange kyenkoze ekikyamu kiki. Omusajja annyonnyodde embeera gye yayisibwangamu omwalina okumumma akaboozi ne batuuka n'okumusuulira ebintu byebweru. Bwe butuuka mu nju nadde esayidi nga nsula esayidi nga ne mukazi wange asuleera abaana bange omukulu ne mwami kutegana ne mukyala wange ne bakola pologulaamu nti mumenye n'ekisenge kye kasulamu ebintu kakweyo kakole ki kagende. Agamba okuva lwe yava mu maka gano abaana bamuyitako nga tebamubuuzizza nga yatuuka n'okulwala nga talina yadde omuntu amujjanjaba. Nga ndi mulwadde ku accident gye nafuna wandabako bw'obabuuza kuliko omwana eyangambako nti taata oli otya obukuluma oba taata ekikumi kiikino embeera yeeyo gy'obuuza gye tutwalaganiramu. Simanyi kyetaaga kubabuuza kubanza akamba nti ndi taataawe gwempikiriza. Mukyala we Aisha Nangobi bw'abasa akazindaalo ategeezezza ng'omusajja ono bwe yamujja mu ssomero mu mwaka gwa 1989 ng'ali mu P6 n'amutwala mu bufumbo wakati mu bwavu obw'ekitalo. Twakola naye Uganda ebitabo byabwe nanga manvunyemu nange tuwe tunaabonabona ababiri tujja kubeera bulungi. Twabonabona nzala omwana ng'oyo pasiboni tusula kaveera. Agamba bakola mpolampola bombi ye ng'asuubula emmwanyi ku bakyala banne ate omusajja n'asuubula amakutiya ne baweza ssente ze baagulamu poloti mwe baazimba akayumba ak'ettaka. Tulinye tutunde tugule emmwanyi zaffe tugule emmwanyi zaffe twatulyawo tulinye tuguze piki twatulyawo tulinye agiyize tuguze poloti tuguze ate kibanja twakigula wanseda manyo kibanja ekyo tukimaze olwo ennyumba eno gye twasookeramu akapoloti kano nga tugula emmwanyi ezo twagula te ku luguudo maini kano ennyumba eno gye twasookeramu kifo nga nze olw'omukaga n'olwesande ebaana 8 benene omwana gwabaza omwaka lwenzaala. Mbu batandise ofuna ku ssente omusajja yasalawo okuwasa n'atuuka n'okutunda ebimu ku bintu bye baali bakoze bombi mu bubba. Bwe yawasa omukazi nagenda okulaba nti atunda kibanja kye wansegate kyensoze ekyo nakitunda nakirya naye nga watunda tadda nga bwakomyewo wakomawo akugamba nina okutunda ekibanja ate nina okutulugunya paka wona nviira wano waka. Omusajja mbu yatandika okumukuba n'okumugobaganya buli kiro n'asulanga ku miriraano. Banzirukirako omwami ono n'omukyala ono n'omukulu waabwe bagamba bannange ngendeeredde kibanja kye twagula eri yakitunde wansiga bali ne maddamu eri balya kati ate nakino ekyomukitalama kyenimamu emmere ate ensanga emmere agitemye alina bakoddimi be mukyala oyo yalina edduuka ng'atema butemi emmere nze ensanga atemye naye nga njogera nkuba netuddu atukuba tusula mukyalo oyo. Kino kye kyamwaliriza okuddukira mu b'obuyinza abaabaawukanya.
kyokka agamba nti okuva lwe yayawukana ne bba taddangamu kwegatta na musajja mulala yenna kati emyaka 2 ng'agamba oba omusajja ayagala akomewo bakuze abazzukulu naye ekyokutunda ekibanja n'ennyumba abyesonyiire ddala. Simugobangako nga mugenda ku kyalo simugobangako waka wabula ntuma noono ne mugamba mubuulirire mutowo adde waka ono namutumako emirundi egitali mitono ate ono mukulu we kitegeeza omusajja omwetaaga ali eyo afande bukyagenda sizalangako mwana mulala emyaka gyemaze sizalanga omwana watino. Abudu Sande muganda wa Mudembere naye agamba mulamu abadde amutuma amugambire ku mwami akomewe waka naye ng'omusajja yeerema. Yantumako emirundi egitali ono nenduukako wa muto wange nemugamba nti omukyalo oli gwoleka kusaide yange nza nnumiriza mbadde nkusaboddeyowa omukyalo oli amaka gatambule. Atwala ensonga z'amaka n'abaana ku disitulikiti y'e Kayunga Collins Kafeero asose kusomera musajja mukulu ono etteeka singa omusajja yenna asalawo okwasa omukyalo omulala. Etteeka liraga nti bw'obanga okoze n'omukazi we ebintu bya leero toleeta mukazi mulala okumuyingiza mu bintu bya munne. Kati Kafeero bano abawadde gaabuwa okutandika olugendo olupya mu bufumbo bwabwe era n'abasaba bakkaanye okumalawo enkaayana zino. Tetuzze wano kwasa tuzze wano kubibira bwe bagira ekikata bakikola ki baleeta ettaka ne bakola ki kati famire eno tuli mu kuteerako ki. Kati abasabye bakomewo ku bbalaza ya Sabbiiti ejja baddemu okutuula mu nsonga zino olwo basalewo ekyenkomeredde. Ono yandabira emboona yange kutega. Yandabira emboona yange.